Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwata. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke mukwano Silivia tweyanziza nnyo webale ddala byonna nsiimye buli kimu naye omutima gwo gubere open gendi buli kimu tugoberegane tukwatagane bulungi. Mukwano Silivia mbadde nkugamba kino njagala omutima gwo ogugule gubere open twagalane tugoberegane mu buli kimu tukwatagane ate ffenna tukwatagane tubeere wamu. Neyanziza nnyo neyanzeege enamba ejalabisya enamba tesobola bbula mami tujja gifuna mami Hope Shifa ompuliriza oba mukwano Silivia nkuwulira kakati ekirala kyenjagala okusaba enamba yo ojja giteeka mu inbox ya mami Shifa tweyongere okwatagana twebuzengako twogerengako n'ebigambo ebimu nga ffe bambi nsanyuse nnyo omutima gwange musanyufu nno ndwawo osanyuka olaba kakati neyanziza nnyo olw'eddoboozi okukendeera onjigyemu akatuuyo ak'essaawa zino budde bwa mpewo naye Silivia nkakasiza ebyaddala beera serious naye nga bwe ndi serious njagala kusiibula naye nga kyekyo kyeggambye enamba yo giteeke mu inbox ya mami onoosobola okikolako ekyo obuyimba nja kubanga buli lunaku nja kubanga nkuweereza wano nkusanyusengamu tubeere nga tetwagala nnyo okukale kuwuubala tetugenda kwewuubazanga ngenda kuba nkusanyukirangako buli etugenda obeera wano
ngenda kuleetera akayimba kamu naye nga kako njagala gy'oli eyo bambi obeere mukakamu mu mirimu obeere mukakamu eri ababoosi nkulinde paka bw'olidda. Omwaka si kinene gudduka speed gulinga wiiki. Nze ngenda kukulinda ndi mwetegefu. Ati simanyi n'ebibaddewo simanyi oba osanyusa oba ofunyemu kyakuyiga kibannaye nakyo njagala kukimanya. Ofunyemu ekyokuyiga banzi ndi muntu ow'amasanyu nze nkyakalamu obw'olumu wano kyakalamuuko obw'olumu wano era ngenda kusanyusanga nenga mukwano beera bulungi. Kale sebo nawe beera bulungi sebo. I love you. Alina kyakubuuza. Kozi ng'olinayo kyombuuza mukwano. Nze mbadde nsaba okubuuzaako. Oli wa ddiini ki, weddira ki, n'abazadde abakuzaala beddira ki? Kituufu. Amannya Lutakome Faruku, omwana wa Mbogo, abanzaala Bankima, ndi musiraamu. Mama wa Nkima, taata we w'Embogo. Yes. Ate ggwe weddira ki? Neddira Ngabi. Nze Ngabi sigirinaako kalandira kati awo omugwa tugenda gguluka. Omuguwa tugenda gguluka gwe gutambule. Tulina ogguluka gutambule tutege Ngabi endala. Kakati omulundi omulala nja kuba nkuleetera omu ku mame wange omulabeko wano ku Sande ejja. Nja mukubiriza abeerewo wano eno omulabeko akubadde abeera bizemuuko naye kolo ajja nnyigiriza kuba nja kimugamba ng'obudde bukyali asobole okwesootinga abeerewo kooko wano. Olinayo ekirala mukwano kyagala ombuuze? Kale neeyanziza nnyo neeyanzeege okuwulizaako. Silivia mama we yeddira ki? Mukyala wa Kkube. Neeyanzeege. Kakati kale waneno tuli mbanji ebisigadde byonna tugenda byogera. Boy ku YouTube abantu bonna bali mu kimu nti we must push this relationship. Ekituufu yo relationship tugenda gitwala mu maaso ebya serious ebya ddala. Omanyi lwaki Head Boy mbuuza nti mwesiibulira ku mutendera ki? Kati wuuyo omusajja atu yaleeta maama ku Sande. Kati eriyo okuleeta maama nga Silivia tannasalawo ffule. Ate abantu abakulu tetubassa mu bintu nga tuli mu muzannyo. Kyova olaba ngamba mwesiibulira ku mutendera ki?
Ekibuuzo kigenda eri Silivia kuba ffe owaffe tumumanyi yasiimye. Kati Silivia yatubuulira. Mu butongole tugambe nti tutandisewo relationship yaffe. Ne mutakubangalo. Neyaziza nnyo neyanzudde. Weebalire ddala. Ddala. Weebale nnyo weebalire ddala. Silivia tukitwale nti okuva leero Faluku ayina nti omuntu ne wamugwako n'amubuuza so asobola okweyanjula ng'omusajja ayina omuntu gw'alaba. Headboy mubuuze ekibuuzo. Kimubuuze kyembadde mbuuza. Silivia ekibuuzo bakubuuzizza nti oli mweteefuteefu byonna bitambule nti oli niwaabazze n'ambuuza nti nno olina mugambe nti nno nafunye ggwe. Neyaziza. Kakati temumuyimbiddemu kali akayimba kamwe n'Eddigaalo layiro oba olisigala okyanga. kakati Silivia olinayo akayimba konna koyagala nkuyimbiremu nga sinnagenda kutuula. Nsooke ndowooza musooke muyimbaako ke bagambye. Kaliwa. Akaliwa konna Eddigaalo ncunya oba akasebbaale layira. Kuba tuyimba nnyo bungi wano. Eddigaalo. Okay. Sebyuma kayimbako katuuse. Sabula. Teenagers are building businesses with naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono badyawo naleta olwobukoyo buntuka omwanono naye wowo mugwakimpwata
yanzige. Silivia ali mu kujja kumpa wano ka message nkuwe namba yo bulu. Wuno. Namba twagifunye dda. Amina. Wow! Amina. It's Silivia namba bambi ndabye message. Silivia namba ene sembe 27. Webale nnyo anti munne wayinza okujja oli ne yeyita Silivia. Ebe sembe 27 njirabye ne natubbira omusajja. Kakati mukwano Silivia njagadde okusindikira obuyimba obwo. Bujjeemu amakulu bambi olowooze ku kirigenda obbaawo ate n'ekiriwo. Silivia naye akubye akayimba. Naye nakuweereza. Mama ringtone ye. Kale bambi musiibule mu ngeri eri romantic. Mukwano Silivia yonna gy'oli. Mbadde kubira confirming namba kituufu nze abadde akuba. Bakusiibula. Mukwano Silivia nkwagaliza ekiro ekirungi. Nkwagaliza Amina. Kwagaliza ku mulimu gwo okuba obulungi ate nga bakuyisa bulungi nga bakusasula bulungi. Bambi teweteeka nnyo ku stress nze ndiwo kati okuva na leero. Tolowooza nti oba waliwo agenda okunnonda ekkubo. Ennamba ngifunye. Ngenda kusindikira yange ya WhatsApp. Tubeere nga twogera. Mukwano sula bulungi. I love you. Just take a young zindalo. You're going to Silivia to read the rosy. Lean on me. Ayimbemo obugambo bubiri bwokka bambi tugenda kakubana. Awo wenyini wakwagalira. Gwe mugole tasobya. Ameddoboozi lyaffe tebalikalabula. Kati batukatukubise. Mami. But we're on the akayimba. Okay, tuwulira mami. Tuwulira gwe. Banine bwe baligenda zidibaawo. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro
bunoonya salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampakuka lifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera Lyeyo liwedde Sylvia my wife. My hubby. Oh. Wanji. Wanji omulonde. Banaze bantutte. Zibantutte. Mukyala. First message ali giwandiika kanjirabe. My sweetheart. Susindika first message. Sylvia girinde. Otugamba oba ogirabye. My sweetheart. Wanji? Ne mukwano mutandise obujjano bujofu Faruku waali. Omanya abakazi baagala be bamaze otwala. Luno lutalo tugenda kukuubirako Sylvia. Muna abakazi kituufu. Sylvia bana bonna majje bakuumi. Mama message my sweetheart I love you. Anonya ne kaddole ka image kateerako. Omuwerezaako n'akayimba. Tufudde. Nedda sokoleke kali kagende then oteekeyo akalala. Akoko kate. Soko kate bane Faruku alaba tekamala. Bu emoji buli awo obutima kati awuyongerezaako obutima bukisi. Message eno nayo obujulizi twaliwo ku message eyasooka. Tomuwaaka ate akamenyesa omutima.
akakaaba ogirabye katulaba nti ali bulaaye message oba erumwezi lwawo jasi muteekeko atugamba oba message esoosa agirabye habi agiweereza ye habi natwagala amusevingemu amulabye agirabye message tenatiikinga bbulu anti weetegekere longo distance relation nti bwogenda beeranga bwotyo n'essimu mu ngalo ng'oli hey! bannange obufaananyi obwo mbuweereza buli ddabo tebusukkamu buli ddabo ddabo buli kimu ddabo ennamba eziŋŋambye nti Silivia ziri 2 Silivia esembyayo 35 nayo yiyo ngimuwe kubanga bazze abantu 2 mu inbox esembyayo 35 ate ndaba profile picture yemu ekibuuzo ekyo mukwano kiwulidde wangi nayo yiye eriko Miss Silivia wa balententekemu ennamba endala asindise naye asindise nebane Faruku eyaze mulwadde agenza awo mbadde muswanga kandi kuwandikira weno naye ojja mukusevinga mukwano neyanziza ka message nkalabye nkalabye webali mukwano trust me as I trust you nesiganga nange bwenkwesiga bane ogenda mwagala bireke na bule sinyinza nosukkawo neyanziza nnyo neyanzeege omanyi nze Zendex golaba bansibako mu prison naye nga bwe batamusibe munno olina bwowulira muli mu mutima n'osanyuka n'owulira nga emisuwa n'owulira nga gina empampingamu omusaayi naye Faruku owulira otya muli mu misuwa kati saawa eno nga mwana muwala oyo akuleza message ensooka nze banaye kati ndi mute nze ndi mute ndi mute omusaayi gutambula nga bagupimira okutambula Anko Ibula kali zabike olukano nzolange luwedde zabike ne bannanga bali online bannaye njagala obuteerabira bali online tuli waneeno waliwo akwagala by the way
waliwo anjagala. Waliwo agambye nti anjagala. Muteekeko nze mbulira ebisaanyizo. Nze gwe munteereko nze mbulira ebisaanyizo. Ate nze nina obuzibu n'abanjagala. Ani anjagala? Nze nkubulira ebisaanyizo. Wini tunoonya miliyoni 10 okukyusa obulamu bwa Garden Millicent. Nze sirina bazadde bonna baafa kati tagenda kunnyanjula. Okitegeera? Tukole kino eno ffe nga tumala nga tugenda ewaka. Nga ngenda nzaala baana. Anti Wini yanoonya. Si yanoonya? Anoonya yasasula. Abitegedde Wini. Nda kyekyo twetaaga ssente. Faruko abitegedde. Sebo tufeeko ffe tuyino nze best man. My love, mbadde njagala kubuuzaamu nti bw'onooba okomyewo onokkiriza tugende tukyali waka. Wanje abaddeko yakagenda. Kamesaje ketusembeyo okwewereza mukwano kakubeeremu naye konsindikidde nkeyanziza. Kakati mbadde njagala era okubuuza ekibuuzo nti onokkiriza bw'onooba ondabyeko tukyali waka. Anti okawulidde ako akalowoozo. Okawulidde akalowoozo ako tunakunona ku airport. Buli kimu ye ali free nga nze. Ali free nga nze. Kale mukwano neyanziza nnyo neyanzeege. Nice time. Kale mami. Temwagala bannange. Mami Anna njagala otwala omukisa guno. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu bano bonna abali wano. Mwebale ebbeerawo. Mwebalire ddala ne mugumeekeriza. Ate ebirungi byeyunira oyo abyagala. Buli w'oyagala ekirungi
connect babe webale anko Ibula nawe webale nnyo webalire ddala byonna byokola anko Gad nawe webale nnyo era byaddala twatandise ne headgirl nga balaba kati bagambye ffenna abasajja abatono baliwo abato abangi abasajja abangi bali makomera naye abangi bali mumakomera namwe mugendeeko eyo kale njagala tutwala omukisa guno mami sabe saala agamba nti lindako mumusimba akazindaalo babalowooza byangunze yalekesezza okuva kakati nga we tuli waneeno okuŋŋaanya kasente aka Mwami Gad okutwala maaso pulojekiti bannaye twetaaga kasente era oyo yonna yenna ng'alina emitwalo 3-5 bannaye tusaba kasente nze ndi wa ttiimu mami Opishifa ekabakuli kaneno bannaye tusaba kasente yenna abali eyo bawero wisha mwenna bannaye tubakubiriza okujja okutwegattako bambi mutongerezeeko katono ke tuyina tweyanzeege waliwo ayagala okwogerako Okay. Naye nga tebuliiko. Okay. Tweyanziza nnyo mwenna abaddeko bangambye batandise bukyali so twamanyira okuva wano ssaawa 5 kati abantu si bamativu bagamba nti tugira tulindako naye nga tubeebaza ababeerawo buli lwa Sande abajja naffe atambula yekka leero nga mukakkamu nnyo kajjambo mukulu kozi ye yafuna dda so naye nga tubeebaza ababaddeko ababeerako buli lwa Sande ndabyeko kuba emmanyi ndabyeko Swagumama njagala kwebaza abantu nga Swagumama Madamu Christine Agawa Anti Agatha n'abalala bangi abazze nga batubeererawo mu ngeri ezitali zimu n'abantu b'eddundu ababeerawo buli lwa Sande njagala bajjukiza nti newankubadde nga Ediboy afunye mwana munne Ediboy afunye mwana munne obwedda ndi wano nga ŋŋamba Edgalo tumulese tutya abasajja abali eyo mwetereeze ne Edgalo naye akola ki anoonya ne Edgalo bamugye ku lujja naye ng'omulamu omukulu byonna tubikola ebyo okunyuma binyuma naye tetunnaba kugaziwa omwana Silivia yali siriyasi naye kati newe tuteeka omukolo tewannaba gaziwa bulungi mujjukira ebyali mu mbaga tulina we twateeka omukolo naye nga batugoba so twandyagadde omukolo gubeere mu maka gaffe engeri gye kiri nti buli kimu we kitandikidde so tuli wano tunoonya ssente ez'okuyamba ku Gad and Millicent batandikirwe bizinensi
nze nsinga okumanya obulungi idea eyo nti twagala ssente zatandika bizinesi naye kigejja kitya nti bizinesi tujagala mu nnyumba ewaka tetwagala mukyala wa mulekulire oba amuviire nga twagala ebeere waka naye ate kati ennyumba ntono nnyo single room ate yamalayo poloti so twagala tusooka kugaziya poloti bwe tumala okugaziya poloti then awo tugaziya ennyumba ne bwenaaba ya rooms 3 nga balinako we basula ne twandiisenga eddiiro then ne we bayinza okuteeka kaki ka bizinensi kati then awo tulyoke tubateremu bizinensi so kyekyagaziya omulimu guno oba ntegeerekeka twetaaga poloti tugaziye ennyumba then tuteekemu bizinensi so tusaba buli atulaba buli aliko okubeera nga mutudduukirira n'ensonga egguke engojjeeko aba wano naffe tuvuga buli lunaku buli lwa sande okuva gye tuvudde okujja wano oyinza tulaba nga tutema wano amazina n'olowooza nti tuli mu byakusaaga naye tuba twagala nammwe tubasanyuseeko abatulaba naye ng'ate era bwe mukirowoozaako nti abantu bano abatusanyusa bwe nsindika y'etaano siba muki siba mubi bansanyusizza nnyo kambaweeyo ekyetaano ate ne bwobeerako n'otanyumirwa era kikole nga kyalita ogamba owaaye bino mbirabyeko kambaweeyo ekyetaano kambaweeyo 2 so tubeebaza nnyo abatodde naye tukyetaagira ddala ssente eziweraawerako tukyayagalira ddala ssente eziwerako nga bwe mwatuwagira mu kwanjula ne mutuwagira mu mbaga twagala na kino kiggwe ekibuuzo ekyasinga okubuuzibwa ng'embaga ewedde buli muntu yabuuza nga mugenda baleka mutyo mugenda baleka awo so mwe mwatuwa amaanyi tukomewo n'eddundu era tujja ne bw'oba toyinaamu waliwo olwesande lutuuka nga oyinamu oluusiza amafuta zokka naye n'ogawaayi kanyigirize nkole ki tuukeyo so ffenna tunyigiriza bunyigiriza si lwakuba nti tuyina nnyo naye tunyigiriza bunyigiriza n'oga ngenda kubeerayo ife abamu tweyama mu mitima gyaffe n'oga ina koozi ngenda giteeka mu miliyoni oba 2 eza kashi era naffe tuzinoonya okitegeera so tukubiriza buli ali wano weekubirize ndaba wano omukyala mutama Masumaye olumusiti buli lwajja atuleeterayo 1,000 aleetayo 2 naye nga si yali obulungi ennyo bati kukiteeka muki mu mutima n'aganja kuleetangayo naawe osobola ate naddala kati abali ku kyeyo mwe mulinga nze musasulwa musaala leero ennaku z'omwezi 28 kitegeeza omwezi gwakoze eki gwaweddeko osobola otuwaayo z'okoze eki z'otuwadde ne tutambula mpola mpola so tubeebaza nnyo Shifo okubeera nga tokoowa nga buli lwa Sande ojja n'ebyuma byo byonna ne ttiimu yo yonna nga buli lwa Sande muteekwa okujja wano ewalala yonna gy'obeera ogendayo ng'osasuddwa naye wano ojja ku ssente ze okitegeera ateekamu ssente ze najja wano so tukwebaza obutakoowa nze nkimanyi kimenya waliwo lwe watuusa wano basaba 6 sijja ddwerabira okitegeera sigamba nti ng'abaddeyo naye baka naga kati kaŋŋende naye ng'abadde atambula olunaku lwonna naye naga nina okukola ki okubeerayo so tukwebaza nnyo twebaza nnyo abatufumbira ebyokulya buli lutuula wano kasubire buli ali wano afuna ku kookulya so tubeebaza nnyo abatufumbira ebyokulya nga bo baagukwata ng'oyinza okugamba tubasasula okuba nga batutegekera zino ze miitingi nga tunoonya ssente naye ng'ate abantu bafuna ku kookulya
okitegeera. Twebaza nnyo ne Millicent okuba nti mukyala ayagalika. Abantu abamu osobola obba ng'omuyambako naye ng'ate ebigambo bingi. Nga buli lw'ovaawo owulira bingi, nga buli lw'ovaawo bintu bingi nze bye mbaddemu emikolokolo naye gugenda okutuuka nga best man takyakwatagana na Kawasa. Olumu n'osanga nga chairman w'omukolo ate kati takyakwatagana na mugole. Okitegeera. Naye okutambula n'omuntu okuva ogw'omunaana gw'omwaka 2024 kati tuli mu gwa munaana gwa 2025 kitegeeza omwaka mulamba nga tolina kigambo ky'omuwuliddeko kye yayogedde ne kitabula abantu. Millicent tumukubireko mu bugalo. So Millicent weebale kubeera mukyala mulungi. Ndowooza abantu mukirozezzaako nti bwe tugamba nti yali asaana okugenda tulaba bamuzaala musobola okitegeera. Muyinza okiraba ng'ekyangu naye nze mbagaye emikolo mingi mu embeera zi meeting naye mugenda otutuuka ku mukolo nga chairman takyayogera n'abagole oba nga metroni abikola kuggwa naye ng'obuzibu buvudde ku mugole yennyini naddala omugole omukyala. So omuntu okubeera n'abantu wano nga buli lwasande bakuŋŋaanira ewaka naye ne bataddayo tetumanyi mu mitima gyabwe buli omu addayo ayogera ki naye twogera kiri jeno abantu okuba nga tebakoowa kudda wano nga tebakwevuma. Ekyo kinene. So nga bwe tugezaako okulwanira okukyusa obulamu bwa Millicent naye yeerwanyeeko okwefuga okubeera n'empisa n'okwagaliza akulina kuba ndaba wanene abantu abafuna ebirabo eby'enjawulo n'otalaba nti azimbye omutima bwe bamugamba vaayo ozinireko banno n'olaba ng'essanyu likola ki limutta. Abantu bangi oli ayinza ofuna akantu nga kuggwe katono ne n'olaba oli ng'akamunyiizizza. Okitegeera ne yeerabira abantu beerabira ne bye babakoledde n'alowooza ku ke bakoledde omulala ng'abadde ayagala buli lwa Sande bwe baba bawa buli lwa Sande y'aba afuna. Nga yeerabidde n'okwerabira nti tetwajja wano kugaba ekyo just kiba kizzeemu buzzi naye ate twajja kunoonya buyambi. Okiraba? Naye Millicent y'omu ku bantu nga sirina lwe nali mmulabye nga kimulabiseeko nti oba ayina engeri gy'anyiizeemu ng'omulala afunye. So Millicent tukwebaza weebale nnyo. Abamu twayogeranga obulungi bwo nga tugaba naye omukyalo ono asaana tumukolere kino nga bagamba ye beekozaaki be bokka abasoose ofuna omukazi. Okitegeera? Naye mukyala mulungi. Twebaza n'abakadde ba kuno. Abakadde ntegeeza bakadde baffe sigamba sitegeeza bannamukadde manyi nze ekigambo obukadde kitegeeza kitiibwa. Maama wange namuyitanga mukadde. Twebaza abantu ba kuno abakadde abatuleze. Millicent ne mumukwatanga muwala wammwe ddala ne Gadi ne mumutwalanga mutabani wammwe. N'abeera nga Millicent agenda mu nku ne mugenda mu nku n'anoonya amazzi ate nga yakajja wano tannawezaawo na myaka 3. Mwandibadde mmwe bamukube yeevuma ng'oli omukyala w'omukikomera. Okitegeera? Ebyalo birina amarekodi ate wali balogo ate wano basezi ate wano biki naye munaye Millicent ye yagwa ku bantu nga bonna balungi. Okitegeera? Tebalina 0 bamukwatirako nga muwala waabwe ddala. So tubeebaza nnyo Vice maama wange antudde wano mu Mbiriizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubalowoozaako era ffe abamu tetusuubira kwawukana nammwe. Bwe muzaala Millicent muba ffe mutuzadde. Tuli nammwe ebbanga lyonna. Naye twagala famire eno egaziwe. N'aba online mutwegattireko ddala. Okitegeera? Tubeere ne Christine Nagawa ne Mami Agatha n'abalala mujje nga mutwegattako Swag Mama n'abalala ng'okiwulira nti ffenna bwe tugamba nti ku Sande tuli Ddundu nga ffenna tubeera wa Ddundu.
ekirala mukiteeke mu mutima nti kozi yaffe nga faamu bwe twagiteekamu nti nkimanyi buli lwa sande oba kitya oba kitya nina obba ne ssente eziteeka amafuta mu mmotoka osegeera then n'omutwalo nteeka ogunoonya ogw'okuwaayo mu ttiimu Ibula siwaayo kubanga ndi ttiimu Ibula naye nkimanyi bumanya nti nteeka okukola ki okuwaayo kuba ndi part of this thing. So tusaba mwenna mubeere kitundutundu ku kintu kino. Bwe tweyambayamba ne twejjayo ng'abantu ba wansi ebinene bimala ne bijja gye tukola ki gye tuli. Olunaku lw'eggulo nadde ndaba pulezidenti ng'ayogera. So pulezidenti eggulo yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo mutabani waabwe nti era azaalibwa Kyefe Ali eyali omulwanyi Namige bwe baalwana mu lutalo lw'okukola ki lw'okwenunula oba olw'okununula eggwanga. Naye agenza okyogera nga Eddie Kenzo amaze kufuuka star okitegedde ng'amaze okuva eno yonna gy'ayise mu kubonaabona mu kulwana mu kwefaako bw'amaze otutuuka waggulu ne batandika okunoonyereza olunyiriri gye yava na biki. Kati buli lwe twerwanako oyinza okwesanga nga Vice Ssebo ava mu lulyo lwa Mutebi osegedde bwe twerwanako bwe tutyo ogenda okusanga nga Edgalo nga mumbejja buli lwobeera lwe mweyambayamba abantu batandika obbakola ki okubategeera okubasembeza oba kitegeerekeka abantu batandika obbasembeza okubafuula ab'omunju kuba kyewuunyisa okubanga obudde buno lwe bategedde Eddie Kenzo nti mutabani waabwe neebuuza oba tabakwerwanako oba bandibadde bamuzuula okitegeera. Omanyi endaba y'ebintu tubiraba mu ngeri yanjawulo. Waliwo ababiraba ne bagamba nti era bano abantu basosola balonda waabwe okategedde naye yadde waabwe amaze kwerwanako n'akulira ku street oluzungu nga teyasomako n'alwana n'atandika okwesomesasomesa obukulu era omulaba bambi ne baba ayogera statement ayogera 2 eyokusatu ebanfu naye olw'okwerwanako okwo okungi yamaliriza kati ssebo yafunye ekika ate ekinene ddala. So nze mbasuubiza nti bwe twekwatakwata mu bunaku bwaffe ne twesitula tusobola otuuka ewala n'ababadde batulabira ewala ne batandika okunoonya butya bwe balaga nti batulinako akaki akakwate ntegeerekese ate buli muntu asobola. Omugole akutte ku ttama Ssebo omugole byenjogera bya nnaku nekirala nkuyozaayoza olabye okubeera ewamu kati oba kulemera mu ttawuni y'Eddundu okiraba ebyo byengezaako byenjogera waneeno kati wuuyo omusajja yeefunidde bakiyita ffe Masaka twakiyitanga ekyebbeeyi okitegeera ekyebbeeyi kye yo yafunye ekyebbeeyi naye kubeera wano buli lwa sande. Soba naye tusaba mutwegatteko mutuwe ku ssente mutuweeyo 5 mutuweeyo 2 nze nkakasa buli muntu akola bwe weekwatayo akakadde obw'olumu togenda kwavuwala era tojja kiwandiika mu byafaayo nti ku bimu ebyanjavuwaza kwali kuwaayo kakadde nga twagala okukolera God and Millicent business. Omanyi nze nange waliwo ssente lwemba mpulira nga njagala ziremera naye bwe mmala ne ndowoozamu ne ŋŋamba naye zino ssente bwe nziwaayo enkya nnaabulwa ekyokulya okitegeera. Ate tewali bintu bye tweyamanga byangu buli kye weeyama kituuka nga kizibu. Nze waliwo gaadi lwankubira ng'alina ssente zansaba naye nga nange enjula mubuuza owaaye golowooza nakoze kiro naye ng'ate nze nakola ki nze nakyeyama era mmala ne mugaa nentetenkanya ne muweereza ki ssente. So bw'ona avayo ne weeyama n'ogamba guno eno ensonga ngenda giteekamu akakadde ojja kukafuna okitegeera. So tusaba weeyame mu mutima gwo ogambe nti eno koozi
buli mwezi nga guggwako kuba muyinza obutasobola nga ffe nti buli wiiki buli wasande nyina okubaako omutwalo gwendeeta goyame nti buli mwezi ngenda kuwaayo emitwalo 2 oba 10 ojja genda okwekanga nga kakadde kakoze eki kaweddeyo nze okubabbirako nze nyina mikwano gyange nga 5-6 naye bwe twali tutandika koozi eno bonna nabatuuza ne mbaga njagala buli omu ambulire sente zanaakola ki zanaaleeta buli omu neyeeyama era ne mbaga mutandika okuteeka ebbalibbali zo sente tuzeetaaga kati waliwo ne bennagamba ng'oli owasawo ne mugamba njagala kakadde tompa sente ezikka wansi waaki kati ffe bwe tukolamu emikwano gyaffe twagala abantu batugattako ate tetusaaga kyobola anazze nga nnoonya mugambiddewo ekizibu ekinnuma nti fe twetaaga miliyoni 10 okitegeera nze emikwano gye nnina bwetyo bwe mbeera sisaagira mu nkulaakulana njagala nnyo enkulaakulana bwe mbeera n'atasobola kukwata kuzize nze siba sina kyenkwetaaza omanyi nina mukwano gwange omu oba ntera omubanyumiza yaŋŋamba ibula tubeere ba mukwano naye ku bya ssente awo tetuli yaŋŋamba ebirala byonna byonna tubikole nze ndyokka obba mukwano gwo naye ebya ssente byo tetukola ki tetugatta lwali tezaali busa yali nno ku kyeyo katonda n'amugerera n'akomawo n'alwala bubi nnyo ulcers n'afuna biru ndooza yali ya mitwalo 40 mu ddwaliro ne bankubira essimu nga ye nnamba yokka gy'asobola okukubako ne bampita bwe natuukayo mu ddwaliro nalina chance sente naziko nali nzirina ne nzikwata ne nzisasulayo bwe namala ne mugamba twateesa titubeere ba mukwano naye temuli byaki kati tukoze tutya lwaki onkubidde mbadde njagala osooka owona osasula ebbiru onkubire kulabako naye ibula gyangondabeeko kubanga ebya ssente byo twagamba tebikola ki omukwano gwo tubeere nagwo naye ebya ssente tebikola ki lwaki yakiŋŋamba nti nali mugamba nina bizinesi mugajanga oinvestinge tukolere wamu okitegedde tukolere wamu tuzimbe ssente kubanga zituyambira watya naŋŋamba ebirala byonna tubigatte manye abaana bali ku kyeyaabo bakimanyi ffenna tuli babbi abali e Uganda twagala kubakola ki kubabba kati mugala leeta ssente tukole yaŋŋamba tubeere bakyali ebyo byo tubyogere tube ba mukwano naye ssente tezikola ki kati bwe yatuuka ng'ali mu kizibu ate ng'ayagala mutaase kuba yakomyewo obusente yabwemalako naye ayina ate banne bo bwe bagatta ki kati naŋŋamba muyambeko nze kye nakola ne musasula naye ne mubuuza kati tukikoze tutya waŋŋamba ebya ssente tebikola ki kati sandyagadde kimale kutuukako gw'atulaba oba atulengera nga gw'ogamba nti nze mbalaba ne banziniramu ne banyumya obabeerako awo ekyeyo ne kitambula stress ne zikuggwako stress ne zikuggwako naye okubawo ezange nga mbawaza ki nze sirina bizibu bimmala okitegedde onfuna so gweosobola obbeera eyo nga ebya ssente toyagala byo tubikole ki tubyogereko nawe ojja kufuna ebizibu okuba enduulu nze nsanga nnyo abantu ne mbasanga mu ddwaliro nga namulabye ku midiya ng'alaajana ne ŋŋenda mu ddwaliro ne mugana nakulabye ng'okuba emiranga kyekiganye ne mpaayo 10 oba 5 naye nga n'omugobera mbadde simugoberera naye kasita mulaba ng'ali mu bizibu wow tweyanza nnyo tweyanzeeke oba mukitegeera nze midiya nze njogerako nnyo Shifaluli yayogera ku midiya byemutuusizzaako naki nze yenfudde ekyendi from 0 paka 1 ekyo gaadi anjulira kuba nakwatagana ne gaadi nga mulamu bulungi naye ate nga nkyali mu buto ne mu ssente nga nfuna 3,000 olunaku era nga kitegerekeka omuntu bw'agaa nti
ebya ssente tetubigatta nga nfaana n'obubbi okitegeera naye ate ye gaadi yali omu kubagamba kankaweeyo oba kanaazitwala kamanyi ndaba kalinga kato kange tulyeraba okitegeera kyokka nga nange ndiringa nabona nga abaana abanyankole bano si bambega babbika naye ng'okiŋŋumya ŋŋamba oba bambega kasa siri mubbi omanyi omubbi yeeraliikirira nnyo bambega okitegeera naye bw'oba oli mukozi wa birungi oli bw'aba azze okubega y'amanyi azuula era nti era oli kiriya okitegeera so naye kyembadde ŋŋamba nti because buli kimu nkijje ku midiya buli lwendaba omuntu akubira enduulu ku midiya nsitukiramu era nze omuntu aba ayagala okunziba ayita ku intaneti okwo naddala ku Facebook kuba nze ye yanzijayo naye nkibakubiriza mwenna mukyemanyiize social media era eringa boonalaba nti ku mirembe gy'abataata baffe ebadde rediyo nti owulira ekirango ku rediyo ne mugenda ne muziika n'owulira ekirango ku rediyo ekigamba nti waliyo ekivvulu ne mugenda ne musasula ssente ne muyingira kati ye media bw'obeera kuno ng'oli ku TikTok oba ku YouTube n'olaba nga tugamba nti bannange tudduukirire omuntu bw'ati take it serious omanye nti enkya tujja kudduukirira ggwe okitegeera so kye tusaba mukyeteekemu nti eno koozi ŋŋenda kuteekayo miliyoni kisoboka bw'oba weewaddeyo nti ogenda kusapootinga Garden Millicent kitegeerekeka bana byenjogera mubiwulira tukyeteekemu ffenna nti ŋŋenda kuwaayo tomanya kufa abakulaba ffe tugenda obbeera eyo tugamba omuntu ono yatubeererawo n'abali wano ku ground tukutunula tugamba Edgar ono abaddewo nnyo Headboy abaddewo nnyo tumukwatiddeko tutya okitegeera mpozi nakirala njagala kubajjukiza yadde ne zino tezinnalabika Zendex ayagala ekizindaalo kya 800 twafunako 10 kitegeeza tubulayo 700 omuntu omu osobola obbeera eyo n'ogamba Zendex yayingiza abagole baffe okitegedde Zendex musajja bwa buvunaanyizibwa mukulu naye buli lwasanda abeerawo n'ogamba eyo ensonga y'ekizindaalo kya Zendex ngikoze eki ngimaliriza so tweyanzeege neebaza nnyo ababaddewo okuva meeting lwe zaatandise abatuzinidde amazina Vice azinya amazina nentuuka n'okusitukiramu nange nenfuuka ow'ebyuma naye nga njagala babyongere eri tumulabe bulungi okitegeera kansuubire ababaddeko mumunyumiddwa Vice tukwebaza nnyo nnyo nkimanyi toli nti ogenda buli wamu ng'ozinaazina kubeera singa wali oli mwagala binyumo singa tetubeera naawe wano buli lwasande mmanyi waliyo ebinyumo ebisinga wano wabula oyagala kye tukola oyagala wano so tukweba tumalako stress ebbanga lyonna nze nkyogera nnyo nti tujja eno nga tugaba oba tukigenda bba kitya oba kyekigenda obbeerayo paka lw'osanga nti ye Vice ali ready so tubeebaza nnyo mwenna Naalongo twawo omukyala abadde mu maaso atuzinidde olumu yaŋŋamba wa Mamba olumu yaŋŋamba wa Ffumbe kati ambuzaabuza yeddira emiziro ebiri ye kyekyo so tukwebaza atuzinidde nnyo manyi nze engeri amazina gye gannema mbeerawo okulaba bakubye mazina nze always mba mu kusala mpaka ani asinza ani okitegeera so bana tweyanza nnyo tweyanzeege neebaza ababadde ku kamera simanyi bwe mukikoze leero ekyamasannyalaze kuba okuva edda obwedda sigalaba naye mwebale nnyo okututetenkanya mubeere bulungi mweraba
Gadi ndowooza tusiibu. Omusazi gwe tegatusiibula kasindalo ko nkalina. Bannange twala okwebaza mwenna abatuuze b'Eddundu kuba twatandikidde kuva ssaawa mmeka muzimanye zaabaleese okuba nga mukyali wano nnyo ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'Eddundu mwekubireko mbugalo. Baagala nnyo nga bwe mukiwulira. Nze n'abatuuza buli sande ate ne mujjula ne mutankoowa. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abantu abali online okubanga nti eno kozi bagibeerako, abatuwagidde, abawaddeyo ssente. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda batuweera omukisa. Era namwe abatawaddeeyo nkimanyi muli naffe, tubasabira mufune mu nsawo ku Sande eddako nga mubeere nga mukyali naffe era. So tubeebaza nnyo okubanga nti muteekako data ya ssaawa nga 6 6 hours 7 hours ne mutulina mpaka bwe tunaamalira. Kyo kiraga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza ba tiimu Shifa, mami waffe ne tiimu ye, kubanga nti buli Sande ne bw'obeera n'omulimu guli gutya akugambira essaawa bwe siriiwo gwe gumpe ng'omanyi nti Sande kutandika n'essaawa bwe sijja kubaawo. Yakola time table y'Eddundu. Ab'Eddundu twekubireko mbugalo buli Sande tubeera ne mami mukwano gw'abangi ate ng'alina ebyokukola ebimala. Mukitegeera ekintu ekyo. So mami tukwebaza nnyo ddala okubanga ab'Eddundu watwagala. Era ndowooza n'obwogamba omuntu nti ngenda Ddundu bakwebuuze n'oba Ddundu kiki ekikutwalayo ne gw'olina ansa. So tweyanziza nnyo ne ttiimu ye obutakoowa abantu b'Eddundu. Njaga kutwala omukisa guno okwebaza brother Ibrahim olw'okubanga nti ye naye yeeyama buli Sande okubanga waliwo ke tuteeka mu lubuto tubeera basanyufu. Mukubireko mbugalo bannange. Ate era ntufuna n'abagifumba. Waliwo okuwa emmere naye nekulema okufumba. Naye n'abagifumba weebali mubakubireko mbugalo. Abatuuze ate mbeebazako ensuso kubanga nti buli ojja wano era bubeerako n'olukumi lw'okola ki. Omuntu oyo oba waayira ddala wanjawulo ate nga tokoowa. Eno enkulaakulana omanyi bw'ejja mu kitundu. Omanyi ekulaakulanya ggwe omwana we n'abaddako. So twebaza Katonda nti waliwo enkulaakulana etambula ate nga nammwe mwajjaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ninebalizaako nsanyukirako ne Edibo yafunye omubeezi. Mumukubireko mbugalo. Ekitangaala ekyo kitambulire ddala. Embaga tugituulemu. Mu maaso awo. Bannange tweyanziza nnyo. Okay. Njagala kwebaza baweddeyo. Muweddeyo. Ani? Faith. Sister Faith tweyanziza nnyo ddala olw'obuwagizi obwo. Katonda kumpeera omukisa. So kazino kankaba amashifa abiriko byatugamba. Bane mwebale nnyo ababaddeko. Neebaza mukwano gwange ali mu Norway. Gwe nayogera naye ku projekiti eno egenda mu maaso. Ngera bwe nayogera naye mu kusooka mu mbaga n'atusapootinga. Jenny and Norway, thank you so much. Wow. Yatuwaddeyo miliyoni. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzege Jenny Norway. Jenny, thank you. Nyina n'omukyala namukolera
emyaka 3 emabega nakola surprise 2023 ne surprisinga maama we. Kino njagala tukiyige nti ebirungi byo bidda ne bikunoonya ne bwe liba bbanga ki. Ne bwoba bw'obikoledde si be bakunoonyezza abalala kale Katonda aba akusiimira mu balala. Jenny yasooka kulengera akagoye ke na surprisingiramu maama we yakalaba mu Millicent. Yakalaba mu Millicent. Ke na surprisingiramu maama we kati nadde ndi awo after 3 years. Nakomawo nga yeetonda nga ngamba Shifa nasiima nnyo nkomyewo okuwa ku ssente nkuweeyo tipu. Ng'omanyi client okuwa tipu after 3 years najja n'akutiipinga. Bane ate ziwooma kati zampoomedde. Tozisuubira wakola dda Susan, thank you so much. Ate era Susan nkukoola nja kwongera okujja mu inbox nkunnyonnyole ku Chagad and Millicent obeere nga ate munnange otusupportingako. Nja kusanyuka nnyo. So weebale nnyo weebalire ddala. I think she's in Netherlands. Tipu yannyumidde ate kyansurprisinze nnyo. Singa sikuliiko nga si byendiko. Nangamba n'akagoye ako kennyini njagala kukagula okanzigira wa. Okumanya olwaki muyita atuyambeko ku project yalengera akagoye mu Millicent kati omuntu eyeetegereza sigamba nti okambala buli lunaku kitegeeza byendiko obiraba kubanga era nga ssente ezo zampoomedde kyanneewuunyisizza ate kyanzizizaamu amaanyi zaze n'okwagala nensooka nteeka obujulizi ku status tomanyi twakulabye bwino ku mmeeza wino ku wino ffe bwe butye munaaye ebirungi byaffe kozi nze abantu bengimanyi okugamba kati waliwo ne gwe mbadde njogera naye mu mmotoka awo ng'ayagala attensioni yange kwogera naye nga neetaaga nti Shifa mpaayo essaawa twogere ku ssimu ne mugamba asigenda kusobola nanga enkozi ebintu byebyo ebyeddu simanya ddundu simanya wa okitegeera kati omuntu bwe babitwala bati ebintu byebyo but Katonda ye yaba amanya bw'ali bakusiima kozi omuntu ayaga ebintu byebyo bifuniramu wa ye tunnyonnyola ebikugasa kiso bw'otyo n'obeera mu bintu byo naye kati munaayo wanadde nkimanyi nti ow'emyaka 3 emabega ate anansiima kati twannyuka dda n'abakwata surprise n'abagobadde baava dda ku ttiimu okitegeera naye yeebale nnyo yeebalire ddala mukyala Susan nasiimye nnyo thank you yansanyusizza nnyo eyo nnyo weebale kuntiipinga so mwebale kubaako mikwano ennamba zaffe zeezo muziyina 0782 10 15 69 0702 56 21 57 mutusupportinge ne mukyala wa Faruku tumwaniriza mu family Silvia webale twegattako katusabe munnange obeere ng'obitegeeza nze abaana ba online bamanyi okyamuka naye katusabe abeere serious kubanga limaze ku online kubaako ebirungi kubaako n'abakukyamusa naffe batukyamusizzaako oli n'akusuubiza n'olya n'amabanja naye nga kukyamusa so katukisabire Katonda yasinga okumanya so mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagaliza wiiki ennungi and have a good night. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.